si yagenze nabo n'agenda n'abatono Kakoza badanyo honorable aganti aganti wademu buswabu nembu njala kuuza kakemu obulizi bwanita mongo yaraze Kakoza abulina mu buzibu ki bwabulinamu njagala kukkanya ne Kakoza baagedde ekitala ky'amazima muno gandi yabaddeyo nga awuliriza buno buswavu mukulu wange Kakoza senior mu parliament okusinga nze agambye tekibanga nawo fagama abapya bagenda mu parliament naffe twakyewuunyizza Kakoza agambye bulungi balekawo system nze nakkiriza nti system yagobererwa era system eyo gye bagoberera baminisita bagiri wakati naye nawulidde ebbaluwa president gye yawandikidde speaker n'enkaabya amaziga ng'ebimu ku byakugamba nti parliament yayisizaamu ebintu byayo nga temaze kuinvolvingamu executive awo neetekawo questioning mark ne layini executive nga teri represented nayogera ku corruption nayogera ku patriotism nengamba parliament yaffe eri corrupt wetyo fena tugasa omukatogo tiye kituufu parliament yaffe teyagala ggwanga lyaffe tena mwoyo gwa ggwanga kati ate nga tugamba parliament y'abantu naffe twajja president ng'alabye ebintu nasirise mutuufu netugamba katukoze tutya netaka okwefumiitiriza era kivulaba kya buswavu president wadde yakikoze yagala kwejjako omusango naye nze ngumuteekamu aguli wakati kyengumuteekeramu first of all kwe kulonda baminisita ab'ekibogwe abatali competent abatamanyi kyakukola abasajja baminisita mwenare mugiye bali abasajja abayivu abalina experience ngo yennyini kya person wa committee kuyesiaki very experience young man omanyi bulungi naye bali no bachairman ba committee nibajja baleta ku minister alina okudefendinga interests za government mu committees kubanga nze gentwa ku committee yange education minister yajja ne timu yeyo nanga ba presenting a budget framework paper ajja minister era minister alina okudefendinga position ya government minister education yange yewe Kaguta Museveni mukyalo gwe yatuwanga minister naye asindika buli Jesse Muyingo who is the most senior ajja Jesse Muyingo tuba naye era tayosangako adelegatinga minister we Jesse Muyingo utukakasa nze muntegere yange Jesse Muyingo asaana kubanga alina experience musajja muyivu era bwajjanze ne mulati Jesse Muyingo goze manya ndi n'omuntu omuyivu is a PhD holder so simudautinga mbuso minister wa education ajja yoyo yenyini Jesse Muyingo minister of education kakati njani badde nkyako nyumeza olugendo gye lutambula atukola budget olugendo gye luveeyo mu committees committees maro okudiscuss nga ne minister wali natandika okuwolereza buli item eri mu agenda nagamba fono kyetwagala era tumuwuliriza nnyo ne tubiyisa bwe bifuutukeeyo ne bigenda mu budget committee era okumanya ngezi bwe mara okuwona bula member ba budget committee ekoma okuba chairperson ba committee bano neno ne vice ne ssentebe nabo nekola ki nebagatta kubali abali eri ne bakola timu kumpi abantu nkaga n'okusoba ne batandika okususula budget kawayiro vote ku vote nga ne baminister gye bali abakiikira government bwe oli bala ya president ng'agamba nti bayise ebintu nga tebayinvolvemu executive yana kutekutama medicine ko nga bwoli kutteko ne manya Uganda ne obuzibu bw'amaanyi babango ne president gwe tulina ne baminister be balonda okujja omukiikira binate be bakola ku floor of parliament gwe tubeera alina line number meza yota front bench ba minister kuliko vice president kuliko prime minister kuliko keke kiryowa oyo muwabuzi wa omukulu buli kigenda mu maaso akibeeramu era akyogerako era bw'omukisa okwogera ku bigenda mu maaso era akyogerako era atani agenze n'agamba president nti sewo mugamba afa abasajja bayisiza budget ekivandulo nga tetuliwo ani ali supposed okwadvisinga parliament mu byamateeka kiwanuka waali prime minister waali vice president atulawo minister finance waali n'okwongera okola nti bannange babe nyine ba minister olwo byabadde agezaako okutuzzaako mu ba parliament bebayita omnibus bills najja era twazigoba kunozigoga balese mugugu bagala nabo kakakodyo kabwe akuyisaamu minyago yokola banzikiriziganyiza naye kyebeka omunyago gwabadde bataddemu manga twagula badda era mwagula yuko basise namuju nduga mula ba budget eri trillion 7.2 tie naye zo kubanga action eri trillion nga 50 ngabi bitereke byabagenyi byabakulu mulime minyago gy'abakulu kati engabana bwe buleyo maaso ate banane befura mu kitinga embaze nabadde wa president ngamba wategedde nako mulaga ebituli ne baswaza ne president medinse ko n'abatuuliriza president okujja okola kibaita budget day nasoma budget eri eggwanga
mu East Africa bonna nga bawuliza budget ya Uganda esomeddwa era nogiwaana nti nnungi nokera ku makyano ogamba sagisayininze kati edde mu parliament bagikoleko amendment ekibuuzo kijja wasomera kyeggwanga peace president ng'alina ne baminister eggwanga walisomera budget gyotasayininze ekibuuzo ekyokubiri osobola otya okusomera budget eggwanga nogiwaana nti nabadde nnungi nnyo budget ya bannayuganda eri pro people bigamba babiwulira nga bali muli ekolo mwabiwulira ng'agiwaana nomala ogisayininga nogisomera eggwanga ne bakuba mu ngalo abakwata ku matama ne bakwata ku matama ab'emisolo Jeffrey n'ebirala ne bakwata ku matama enkyano jano ogamba ate sagisayininze eze mu parliament bagiyise ndyoke nkomawo gisayininge ani aswala kati tubuuza nga maliriza kano akantu katono nnyo nti Mr. President kale kamweka information bwana Kakozi ekizibu bwe twateekawo etteeka ntugamba nti buli nnaku z'omwezi nga 3 mu Mei parliament ebimala okukola obwayo kiweereza opportunity president okujja ogisoma between 15 between etteeka ligamba wabaddewo enaku 12 zezayiseewo kakati kiri kyendagambye nti baminisita tebateekayo omutima gutebenkevu kukola kintu kirungi ate aba bacekinga bano bamemba ba parliament nabo ne bagamba tutwasitinze baminisita kibatwateeka kati president omukisa okumuweebwa nti bwamala okusoma priority theme eya budget wegena the checks and balances kubanga appropriation bill ebeeranga bill endala zonna kasita etteeka libeeramu obukyamu ng'alikomyawo kakati kanguuleko saagala kufuuka kiso kya mbuzi bwana Medi tutunulire omubaazi ng'omusali wali anigiina nze mbyogera lunye budget gyefutuko n'amanyiyo bulungi ministry yefutuka police statement zaabwe ne bazeeta fuwafu gwa kuziyisa ate bazirekera bulekezi ba technical staff ba ministry nedda ne minister abakiikirira naffe n'abaka parliament kibeeramu tebakola obukomi mu committee ba minister bagane ku budget committee ba minister babaayo sokole mu ebibuuzo biri wabuuziza otege andi mbadde nkuddamu ebibuuzo nti Mr. President tumubuuza budget gyewasomera eggwanga kubanga budget yayisibwa mu budde parliament negenda ku desk ya president ebbanga eryo lyonna kumpi weeks 2-3 nga tinabagenda ku budget day era bapamu ne kaliseesi netudde ewaka ndoza kaliseesi ako akwa sipiika mudde president kumubuuza nti mbadde nsoma mu kano kali katya sakiza ti agenda okusoma budget nga ddala buli kimu kiri answered era najja n'agisoma nga naffe tukkiriza ti buli kimu kyabadde answered kati ate nkera notugamba nti saagisayininze mu mateeka mu nsi ez'abagunju bandibadde bawaaba n'okuwaaba kubanga kati mu mateeka amatuufu nandibadde kugamba nti eno kati budget gye yasomye omukulu gye yasayininzeeko nga tumaze oteekamu ebibye mu parliament ebyayise jjo yandadde kati ateekateeka budget dde endala n'asomera eggwanga budget empya bannayuganda ne bagitegeera bukyandibadde kubanga eri gye yasoma kicupuli yasoma budget etali nsayiningi osomera otya eggwanga budget gy'otasayininze alina ogiwaana kati awo president kitegeeza president ayina ababaka baminisita be be yalonda abatamanyi kye bakola bali incompetent president ayina ababaka ababbi abali corrupt budget daffe yatukanga ngegeze mu trillions ezo mulabe 7 mu something ninga tubuuza oyinza okusanga nga actual nga bwe nkugambye ngerimu nga 50 trillion ngendera bitereke by'abakulu kati abakulu bano mu kungabana barabanga kyabatataddemu tekirimu interest z'abantu eziri personal zezaleese obuzibu kangende ndope nawe nja kukulemesa lwaki baliwo oluguudo lwewuwo president babadde basoma twagambye chairperson wa budget committee president abakutte kati mutusomere bye mwabadde muyisiza byagamba nti tebyabadde patriotic esiyagi n'avaayo n'asoma budget n'asoma locations ze tuziwuliriza batamaze ziwuza tubamu nga onezaaka nga sente zibagamba nti ate ziveeyo kati nze ndi w'Entebbe na grade B hospital babagiwadde 10 billion ze tumaze ebbanga nga tulwanirira eddwaliro lirinanye president waffe nze nkayana ddwaliro liteeka ku mulembe oguli international kubanga president amugamba bulijjo ti eddwaliro ly'Entebbe eryolaba gwokyaza abagenyi ba VIP senga sitoke mukubira wano senga kuroti mukubira uredi bitu jagala eberengero ku mutindo gwa siyo engalo z'abadde zakizireba kuba bani abakuba mu parliament ani akati siyagi ngasoma nga bagamba president yerabisizza nti atali patriotic president yerabisizza kubanga esiyagi jajja nkuwereza kamaliza information katono esiyagi jagamba sente gye yaziteeka abantu be baagala okugeza mu malwaliro
ebizimbbibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays feffeka abalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe eryawano amategula, max pans, obumooli, partition blocks, floor tiles n'ebirala bingi. Tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka. Essimu 0779 655 664. Lweza Clays. Kuchabasa Farmer mu programu yaffe gyenvudde ku Sunday eno tukuleetedde Engineer Peter Muwanga Salongo ow'emyaka 9 nga ye yali engineer omukulu mu kuzimba ekisaawe ky'ewankulukuku ekya Mutesa II Memorial Stadium ate ng'era yali musaale mu kutandika okubunyisa amazzi mu kibuga Kampala aga pipe aga National Water and Sewage Corporation. Ekyali ekikulu ku ludda olwange kwe kuteekamu pipe ennene okuva ku nnyanja Ekkaba ate era nga bagagga bokka. Tosuba programu yaffe gyenvudde ebeerawo buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 1 ey'akawungeezi okutuuka ku 2 ku 88 katonyeze 8 Chabasa Farmer ne musajja wa Kabaka biri mu Yematovu. Abantu bayiyiza ebintu naye bannange Big Pig Extra Booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka ekitabola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki. Big Pig Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama yeegasa nga beeyagaza tebisavwala w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 10 ku 10. Kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Pig Extra Booster paketi 2 mu kilo 10. Ate oba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduuka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi. Essimu 0759 314 Big Pig Extra Booster yeyekka 88 katonyeze 8 CBS FM. Tukomyewo ku ebulidde kikasatu z'okukolesa weta abantu abateekamu ebyabwe waliwo engabana kakati fera tukikkanyiza nakyo ne muganda wange kakooza akyogeddeko eminyago bannayuganda balabye eminyago kati sesese namujuwe njogera ali mu kkomera si blackmail kubanga nagenza okitunulira oli bamulikodinga n'omumulikodinga kino kiggula abannayuganda amaaso teddala bajeti gye tuyisa bulijjo mu ggwanga yeri aki egenda okukola saavisi okuweza bannayuganda n'omuntu wa wansi twagenza kizuula nga mulimu abadde balina akakodyo ke bakola okuteeka eminyago mu bajeti bwe nali ku komiti ya NSSF nga mpulobinga sente za NSSF yatwateeka nnyo minisita wa agenda kuninga nga sente azitadde tumubuuza kuva NSSF we financing emirimu gya minisita naye nga asaddemu biliyoni ze ne tumanya kati akakodyo k'eminyago kabadde kakozesebwa nnyo okuyingira mu bajeti y'eggwanga kakati kyemmanyi omunyago gwo gwabaddemu ne gutuuka eyo ne gubalemu okugabana ne batandika okwekuba engalike bo wenyini baminisita kubanga be baleeta ebintu ku mmeeza beddoboozi lya pulezidenti tolina pulezidenti ogambira nti mwayisizza ebintu nga executive terimu tewali kyemukola mu palamenti si bano bagirekayo nga tekoli minisita kuvadda mu komiti minisita abaako ku budget komiti minisita abaako ne mu palamenti front desk yonna etuula wali ng'eriko ne atone general waffe Mulamba nga bonna bwe bali bawuliza ekigenda mu maaso bagamba batya pulezidenti bayisiza ebintu bino nga ffe tetuli involved okuba kuwayiza na blackmailing ekyennaku ekiri mu kintu kino the independence of the parliament parliament yandekadde omulimu gwayo ogukola era gukomawa kubanga katulinga agamba bannayuganda ti parliament tekyalina makulu ne president alinga akugamba nti bwalete banga yaleta proposals ze mu parliament fe abakiikira abantu ne tumuyambako okutereeza kati parliament bwe beetereezezza ate kutena gyojja buyinza kuyisa mu lugaayo mu parliament n'ogamba nti ate parliament byayisiza nze si byenjagala mwena kubeera ku priority zange kitegeeza nti emirimu gya parliament oba ogigijjeeko era ndabera ddala president ejja kujja enkya nti kakati parliament erina makulu president alete budget ye eyisibwe ne baminisa be eveewo kubanga ne bona agiteesa ogenda gikyusaamu ki bona agikyusa nga akugamba wakyusiza priority zange toli patriotic oli corrupt kati tugiddamu so nje njabawo ndabawo okuwamba obuyinza bwa parliament bagijjako obuyinza bwayo okuba independent ekyo kyabulabe tusetinga president etali nnungi gye bujja kubanga baminisita batuuka n'okwegana bye baakola ne bagambisa president ffe tetwabikola babituyisiza mu nkwawa naye natababuza ne bantu mwe bwe nalonda mutwa buli komiti ne mu parliament mugitwamu ne budget committee mubaayo ne mu komiti ziri mubaayo mungamba mutya nti babayisizaako ebintu nga temuliyo ani ayita kuligenda si minisita minisita lwaki oleta kuligenda ng'ogikukusa
July lumu segeza gwoba otaddemu eminyago nesi parliament. July lumu Yes. omwaka gw'ensimbi guba gwatandise bwakatambula ennaku mukaaga muteeka ki mu biro ebyo yasoma ekkololo oba bino ebipya kakati kankubuulireko parliament bagala okubuulira eggwanga erina akatuli keteekawo ak'emyezi 4 ate nekuwa ne percentage limit ya 3%. Osobola okugiyisa tugeze tubadde tukuwadde budget ya milioni 4 kiri mu tteeka eryaffe erya Public Service Management Act negamba kakati osobola okukozesa ku ssente ezisusse ku za budget yo watwasusa 3%. Ako nako kadwindo bakateekawo okuyamba emirimu egisigala nga gitambula ne budget bagiwayo myezi 4 ngatenaba kuba tendaba kusoma bakuwayo emyezi 4 kubanga musobola okuba nga mufuna within that 3% nembako kyemukolere kakati bwotunulira ku 72 trillion 3% of 72 trillion the trillion nga 2 point something 2.16 trillion osobola okukirizibwa okozesa ssente ezo paka budget bwenaatereera kyembuuza kyekyo president yasayinizeko ku budget adde yasomera eggwanga buto budget entuufu bateketeke budget dde bamanyi nti eri budget yasooka okusomebwa yali kikukuli kubanga kati eri budget yasoma budget tali nsayini omanye abantu abawuliza leka tubaweereza information entuufu. President bano balina obuyinza obunkomeredde ku budget ngali walwa constitution kankuwe close nti kankuwe close article ya 15 ya finance constitution egina egamba nti kasita government ereta siringi yayo nti zino the sente zetugenda finance gikebere mu general chapter ya finance 15 egamba nti section 4 article 4 egamba nti parliament bagiweereza sente nga government eganti ekitavu kye tugenda okukolerako activities z'omwaka omulamba ziri million 10 kati muyina obuyinza obukyusa obu adding up oba okwawula oba okukola ki okutereeza ne mukola general consensus. Kati ekizibu ekyajjawo nti mwagenda okudiscussinga budget eyo owulira nga byonna mumaze okubikkiriziganyako kati bano basimagola owuli abasimagola ab'eminyago bo ne bagaa nti affe tulina kuyita wano kitegeeza kiringa gwe mwami Kakembo onale Kakembo ntukkiriziganya ngenda gula bbeeyi 20,000 nentuuka okusasula 20,000 ekintu nga kiwedde nonga nti ogenda kumpa 7 kitegeeza oba ovudde ku ndagaano ekyateesa gye twakola kati budgeting system kasitogisobya figa ziteeka okukwata kati the only person asobola okucekinga ku kyenkomerero ye president yasemba naga nedda ebintu gye twavudde emabega nga tukkiriziganyiza wano bikoze eki bisobyo ate ereteeka ennyingo ya 9 emu obuyinza kubanga appropriation bill eringa teeka ddala lyonna oyawula oba ogattako ne appropriation bill yeri specific nti yakitavu government okusolooza zolina okukolera tweyanze ebye simanyi Kakembo olina semateeka mbadde mwina mbadde njanoonyeze kakozo nakwanyisa onyo nati okubanyina semateeka nebe zirazine 15 section 4 akokuna erimu finance erimu general chapter ya finance oba oyinza kugenda mu general chapter ya finance general chapter ya finance at any time before parliament considers estimates gena mu section eyokuna yino gyensoma wange mali nsoma kaleka article ki imam kosuka gira tusensoma article ki ojja kusoma ka article 15 section article 4 article 4 imam kosuka oyulidde nti musi yaffe budget estimate kwena kumasa amalungi olikutu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abantu medi njagala kudda okuga nti abantu bawuliriza nnyo program wano waliwo Dr. Jole Kabirizi ekigambo kyetwayogeddeko ekya layini alina kyakigadde mulaga nti banka zawano zo zabasobera abantu bangi babuuka ono wajja bwati n'olwekyo abakola mu banka muwulidde
muwulidde muleme kutuyisaawo kuba tuli banene ne mubonyaabonya abantu ba bulijjo ng'ate abakiraaya nti bammwe bakuzewo enteekateeka ya kaadi okuwa ennamba ate n'ennamba zibaawo nebyo byonna abyogedde yabyogedde ono alina ne golden card naye naga sigikozesa ne bamuyisa nyuzi yamaze mu banka essaawa nnamba nolwekyo ekyo sebe tweyanziza kati tudde ku nsonga etuleese eno bwe munasoma wano hadisi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam omusajja mukwasaabe agamba nti olunaku lumu nabbi yatubuulirira ffenna ne tukaaba amaziga ne tukankana n'okutya ne tutya ne twebuuza naye bwe yagenda okumaliriza yagaa nti man raa nti abaliwangaala mu mmwe mani ishu muddan tawira abaliwangaala ennyo mu mmwe fasayara ikhtilafin kathira baliraba ebyewuunyisa bingi olwaleero kyetubadde twogerako nti mu myaka 2 muki lwe lusobose okukola ki naye bajeti bwe yazzeeyo nemu ebyayogeddwako nebbala y'omukulu eyogeddwako n'ekyo kyogambye nti ababaka ba palamenti generali bayisiza kirala sipiika n'ayisaamu kirala obo bwonna bubonero otubeere ne waffe bugamba nti bubonero bwa kiyama bubonero obutulaga nti enkomerero egenda esembera era walonda ebintu bingi ebitambudde emabigako nja kusabayo olunaku nze nzijano mbyogereko kiki ekireese kino n'enkola eno yonna nabino byemulaba babuloga bwebogerako abaana buli omu okwogera kyagala okukyateeka kitiibwa mu bantu bakulu indiscipline nakino kyennyini nga bwe bakinyonyodde indiscipline empisa zagenda ng'ate zitandikira waggulu era omuntu kyava akugamba nti nno made in Sereko mukwano gwange naye bw'akolayo ensobe emu ate nemuyiikira ate njagagenda kumulabulira kumugambira mu katale ekikyoga nti made mukwano gwange omuzza ebbali mugambe bwe wafiirwa twali ffenna bwe twali mu masanyu naliwo naye kino kyewakoze si kituufu n'okimugambira mu nju ye mu kisenge okitwala ku luguudo mu katale naye n'akigaana ekivaamu byebyo nyabaawo ekifaananyi kimu ndyokenze ku kino nakirabiddewa wano wennyini wentudde wano wabangawo puroguramu ng'erimu class teacher madamu class teacher ne class monitor ku bino ebitambula buli omu yalabye bibye omuyizi byagenza olanga ebintu nga class teacher aba alaga walala namwambulamu engoye tumulaba naye ngaayambadde bwereere kigambo ekyo kyannumye nnyo class teacher abawulira programu abamuliza kati nga mwali mubuuza programu eyo sime bwe baali bagiyita erinnya nalirabidde naye programu eyo yalimu class teacher madam teacher ne class monitor naye ku bitambula buli omu yayogedde bibye omusomesa n'omwana n'omuyizi nayerabira nti oliya musomesa we ekyo kyekitadde ekitugwiridde nekyo nkyagalira lunaku lwakyo bwende banfunye time mbalage abantu engeri gye bamenyamenyamu institutioni zaabwe nga bakozesa mmwe mwennyini ng'ate mwe mulowooza nti mwerwanako tudde ku kino imamu tudde ku kino obuzibu bwonna buli luddawa obuzibu bwonna buli luddawa pulezidenti wa Uganda nsobola okumbuuza lwaki wawandiisa ebbaluwa eno ekyangu pulezidenti yabadde yetegekera 2026 buli emyaka 2 ng'atemye evvuunike lye erigoba abantu bonna ababadde balinga abafuusa abagundiivu nga bali ensonga baziraba bulala takyayagala badde engeri y'okukikola you incite public gye babalondera kati nabano ne bakiraba nabo ne banoonya ngono bagambye nti biki ebiruma abantu malwaliro
ambulance masomero ng'ate batuufu 100 ku 100 enguudo awulidde nibagaa zigende eyo nibagaa zigende eyo buli omu ku babiri buli omu president blackmailed them and they were also blackmailing him. Kano kyakugambye kyakugambye BMP honorable kyagambye nti abantu babiri bagenda ne babba bwe bamala okubba ne batuuka kugabana yadde babbye bwe batagabana mu bwonkanya ate no baagala bwenkanya bwe butaabaddewo ne beetema engalike ne bakomawo Mungu n'abalabisa eri abantu ja alhaq wa dhahaqa albatil amazima gazze obulima bukoze ki busanyeewo lwaki inna albatila kana dhahuka kiki kye lwadde bagatuyige nti bajeti y'obuwumbi 7 trillion 7 teriyo wangi teriyo era teriyo mulimu ebiterekero by'abakulu anti okipuluvinga otya tugenda kusolooza omusolo trillion 3 mwemu zokka eziririrayibo endala zonna zirina ebizibu byazo 41 zigenda kuvaawo zibuze 7 naye 3 ku 2 ku 5 zabadde ziriranaganyemu nti bwonaayitende ebbalibbali gyetwewola kuba imamu kasola balina sente zaabwe mu nnyumba baziterekamu nga bazitiisizza bino byemulaba bitambula bwe baba bazireese tuziyita treasury bills bwe tunaakolera ebyo nga tutambula kati Mungu ekyo kyagadde akole ki atulage kati bombi abantu babiri ababbi babiri bwe bamaze okunyaga emmotoka ya Medi ne batandika okugitema omu n'ayagalako emipiira 3 n'ayagalako enzigi 3 n'ayagalako n'engini oli n'agamba nti nze ntutteko ki buutu n'omupiira gumu ne stiyaringi olutalo we lwavudda kyekino kyebagambye kati Mungu n'atuyamba kati ekyo ne tukiyiga naye ekyakabi bano bagala kubeera bagamba gituli bagamba sendu byoyise ku lugenda ngenda kuddeyo munoonyerezeko mu detail kologenda gwegogera ate bagambye amuleeta yani minister wani wa finance kakati ate bwe yamuleeta yono kwegamba nti lwaki bano ate bamwisa kivandulo president abayita corruption naye akulya corruption mu Uganda president Museveni oyinamu omukono munene bwansonga ziri ezi waddira ebintu bibiri ebyamaanyi n'ebikozesa to corrupt the minds of these people era bw'owulira wali ebigambo maama wange byayogedde ku mukolo bwe yagambye muleme kutunulira corruption nga ssente zokka zebawa abantu Uganda eri mu buzibu buno ogirondere otya ba deputy assistant RDC ziri 3 n'obaleeta ku time nga toyina ssente zitambuza birala nabo baleete nabo bongereko burden eyo nayo form ya corruption kubana nabaabo bapreparinga ki 2026 minister bw'aba yaze n'ayogera kino naye mulimo gwe yagusuddewo ne gumulema okukola n'abaparliament bwekyazze nabo ne balemebwa there is the abdication kuwamba abdication of your responsibility okusuulawo omulimu gwo gwadde obuvunanyizibwa bwo n'olowooza nti omulala agenda kukola ki agenda obuzibu buli luddawa weereza information ati kugenda gambye kusoma kati leka tusome Article 4. Section 5(4), subsection 4. At any time before Parliament considers the estimate of revenues and expenditure laid before it by or on the authority of the President, an appropriate committee of Parliament may discuss and review the estimate and make appropriate recommendation to Parliament. Before Parliament, kagambo kana kuna mugambe akateke kola yini. Ugo mulimu twagukola.
ka komiti ne minisita nga waali twagukolera wamu ne Kiryowa nga waali n'akiikirira akakuwadde Kiryowa yes kakati president akikola naye koleka ngabo before kati kankulage kyekategeeza kati kyekategeeza yamanga kusensonga yona Kwentebe Road, Mairo Musambu Zoka, Esimu, Nuti Musambu Musambu Mwenda, Lukaga 5 Lukaga Nkaga Munya, Lweza Clays. Kabaka bwa Buganda ne Luba Events bakusako mwoleso gagadde okusinga obunene mu East Africa mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo tutandikanga 15 okutuukanga 25 mwezi ogw'omunaana ebyobulimi obulunzi amakolero ensolo z'omu nsiko ne mu zoo ebyobulamu banks hotel ebidduka eby'amasomero amatendekero ennyonyi kwotadde abayimbi buli lunaku ku stage gagadde nga bakulembeddwa Afrigo Band parking yabwerera te security eriggulugulu kuno n'omwoleso gwakuwagira enkola ey'okuza Kalamoja obujja nga buli omu awaayo kyayina tusimbe emiti ab'omu Kampala mwewandise Bulange Mengo ku Buganda Heritage and Tourist Board oba ku Luba Events Emperor ku Luba House oba noti 7 nyaye mu 220 oba noti 7 500 okunyira mutwalo gumu abatenku 3 okulinya ennyonyi mitwalo 4 kapo ne famire mitwalo 35 eminyango gigulawo ssaawa emeyo kumakya paka ssaawa 5 ez'ekiro buli lunaku bikotosibwako obwakabaka bwa Buganda PHGB n'ebitegekebwa Luba Events. Omanyi Omuganda ajjudde bw'alina okweyisa n'obulombolombo bw'alina okugoberera. Bw'obanga omukyala afunye olubuto n'akwagala nnyo mumuyinza okuba nga temufunanga mukisa ogwo okwagalwa bwe tekirabwanga naku omusajja n'ajula kayita akajaaja baliraanwa bonna ne bagamba ne mukazi bwe yabakyono nze saagala ate buli kimu bwe kiyitawo ndabanga ekitali kya butonde kintu ate okukiteeka ku nkomerero eri esemba nti ono n'akyawa nnyo ate ono n'ayagala nnyo kyawe yagala kukyawe mukatonotono wakiri kiyinza n'okutta emirimu ebyo n'ebirala birindirire mu programu Ensulo ya Buganda ku Kyabasafama 88 buli Lwakuna n'Olwokutaano ku ssaawa 4 ez'ekiro ng'abakugu bakulambika mu nnono obuwangwa empisa okutumbula olulimi Oluganda n'ebirala bingi ebikwata ku Buganda ate mu nsulo era mwe muba ebibuuzo ebibuuzibwa mu programu entanda ya Buganda ekutuusibwako radio y'obujjajja CBS FM. 88 CBS FM. Eddakiika zino ziri 17 zakati ku ssaawa 5 kwebaza okuwa yakatwegattako ntandise naawe nkwebaza yakatwegattako tulinamu Honorable Kakemo Mbwatekamwa ono James Kakooza Honorable Robert Ssebunya naye atuuse singa naye munyumiza ino mukasozi naye nkwano yafa mutanga ng'omusaasi bamuyitanga Kyanjo Hussein Kyanjo twataka naye mwalo gwange nanyumya nagamba nti ennyuzi akagero abalala banyumiza ababiri nenkajjukira Kakembo naye Kakooza naawe nangamba Kyanjo olwo abamukwano baali babiri nebatambula ne basanga omunyago tewasanga munyago ne basanga ekisawo kya ssente mu ddungu nga bamukwano nnyo kakati nga mulimu ssente ate omunangabamu nti wayi medi genda ogula emmere musewuliyeko ekitulye nolo naasigala Kakooza asigala akuma ekisawo ne medi nagenda ogula emmere balinjala yiye balumye medi atuuka eyo ajjukira nti sente nyingi azirabye afuna obutwa abugula ajja nabo ajja nabo abuteeka mu mmere Kakooza yasigadde wano naye afuna ejjambiya giwagala ateme ensereko ng'akomyewo ono lwakoma bwati namutema ejjambiya tugugweri ali sente nsimasa nyanenjera ng'ennoma alina yatano naali emmere eri ey'obutwa bomiso nekikola ki yekorojende oyo ndoza bannange sijukudde kyanjo ndowooza emboozi eyo naye mugiwulidde erina kyetugasseeko korojenda yoyo naye kyenjagala okugjamu mu ekyo nti okukkaanya ne mukola ekituufu kyekisinga obulungi singa bakkaanya ne bakola ekituufu bombi baali badde tebafudde
ate n'obugagga ne babugabana mu makati ne babalansinga. Naye kati mu kiro kye tuliko olwaleero tulina obuzibu n'abo be bayita baminisita. Oluusi ntendewalirwa n'abana ab'ebitiibwa bonna kuba bano bonna benna bonna babitiibwa bawonalo. Ekigambo kyange wonalebo kino njagala kukisengula okukibajjako. Lwaki bempi bangi mwetadde mu state of hopelessness. Si kivumu. State of hopelessness kitegeeza obutabanga tolina ssuubi nga mulinga abalowooza nti biri ebimu bwe mutabifune temujja kubaawo. Naye njagala kukakasa wano mu studio tulimu abantu 6. Basatu be baali babaddeko mu paalamenti, basatu tetubangamukko. Era ffenna tuli herethe, tuli bulungi n'okuwuliziganya. Singa tutuuka ku ekyo eggwanga tujja kulinunula. Baminisita actual parliament tebasobola okutuyamba tuddeyo ku tteeka ery'abaminisita bennyini. Bali bameka 32 so si 8 5 tusooke tubagobe. Ekyo kimu olw'okubeera bwekiti kati buli gwe bawente ekifo mu kifo ky'okukola kyateekwa okukola agenda n'alaga omuwulize eri president kyemuyita respect naye ng'ali under fear ali mu kutya naye bw'alaba ekituufu n'alemererwa okukola ki omukozi wo yenna oba omwana oba omukyalo oba omwami wo ebbanga lyakutya buti ng'alowooza kitiibwa fear ng'akyayita respect ebyo byebibaawo. Kyenjagala okusembyayo bino byonna lwaki byabadde bwe biti abantu bonna ne bavaamu nga bewemuse kubanga Honorable Kakembo akulaze nti pulezidenti yaswadde. Gwe Medi mu bigambo byo n'otulaga nti okusinziira sipiika kye yakoze entebe y'obwa sipiika yaswadde. Kakoza n'akugamba neba ba-MP bano abaddira kyono ne bakiisa ekivundu nabo ne bakola ki nabo ne baswala. Ekireeta ekyo kiki? Bonna abo bonna benjogerako accepted to be compromised. Bakkiriza nti at a given time ti basobola okukozesebwa. Ebbanga lye munakkiriza okukozesebwa ne mutayawula wakati wa kuzimba ggwanga lyammwe nammwe ng'abantu mujja kusanga obuzibu. Kwanza kakati nze Imam bwombuuza nze oba Mawanda oba Namuju nze sibanenya kuba na bisawo bya ssente mu nyumba zaabwe. Bayigira ku mukulu President Museveni yasooka mu Uganda okugabira abantu essente mu nsawo. Ekyo kimu. President Museveni yasooka mu ggwanga lino President okugabiranga abantu ebbaasa z'essente ku mikolo mu Lwatu. President yaweereza amabugo nago ne bagogera mu Lwatu n'anoonya tagakwasa n'awandiika amabugo aganti anyuma either mukyala ajja n'omuntu we either omukyala oba omwana oba oyo gwayagala gwagakwasa ne bwaba yadde nga si agenda okakola ki. Kati ekyo eyo fomu eraga okwonoona enkula y'ebintu. Kakati president yafuga banka kuba Bank of Uganda bonna balimu babe ate yefuga banka zirindala. Ekimugaana okuwa Imam Kasozi ssente ng'aziyisiza mu sisitimu yaki y'ebbanka Imam n'azifuna ku akawunti ye kiki? Ategeka kimu to destroy any trace gyemuyita corruption. Therefore n'abeeranga yakulira ekyo. Bano bonna ne bamuyigirako ne batandika okukuuma ebisawo byabwe mu mayumba gaabwe mu ngeri emu. Olunaku olulala ndikubuulira ekisinga ku ekyo Mungu bwali bampangaziza. Naye ebintu nga bwe bitambula ffenna twezuule sigenda kubaleka bulesi nti mugende muzikirire olwali ne bibaddewo. Abantu bamu bwali badde obaga nti eno embeera etegeeza kino bakole kino bwoli imamu kati kyenjijjako oli mimbali. Ekisooka kigamba nakyogera dda wano buli omu agende yeezuule ategeere kikyali. Omulonzi weezuule obakuba minisita weezuule president naawe genda oddemu weezuule. Oyo President Museveni owakinana mu 6 buli muntu ng'ayagala akuwulirize kiki ekyabaawo n'otandika mu bikujjuko bino ebifu
bye bakolera Bobote nawe kati byoziremu nti abantu abanjagala bakoze bakaddingana ebirundi mu myezi ng'esatu guno gwademu ndi gwakusatu ebyo byonna wabuze olinga ali mu buwambe President Museveni gwe mmanyiyawo wali badde tuwakkiriza kujja baalire sente bakola ebintu byabwe noganti nawulekane bakola ebintu byabwe naye bwe waze wadde oddamu bintu byebimu ate byonna nga bikulabisa mu ngeri etali nnungi eri abantu abagezi Obote yabikola ibabikola byonna Nyamulunga Kasese abiri mu musango ka Ebushenyi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah n'olekya Oluganda njagala buli omu adde yagambe yezuule tukkirize tugambe nti bannange anti bagambe tukkirize tugambe nti wetutuuse tulina abaana tulina abazzukulu nze mbagamba buli lunaku nkaaga mwetaano gyendiko ebyange byenjagala mu nsiko mbikoze ki bimazeeyo naye nyinayo omuzzukulu wange wa mwezi gumu Aisha bakamuzaala wa mwezi ki soli omulala wa mwezi gumu Aisha agenda kuddawa ng'embeera efaanana bweti nga buli wamu we tugenda tukaaba nga systems tuzoonoonye nga tugamba we are demystifying nga twonoona nsaasira nnyo abagenda okusikira President Museveni obukulembeze bw'eggwanga lino muliraba kinene Sabuni bano netugamba nti tulabye nnyo kiki ebbanga erisigaddeyo ababaka bayingidde panic mode panic bwe balaba fa bali ebweru ne bagamba laba oli bwe bwatambula laba akasuuti nange mpange bwe kawudi mu langi nga tegudo lubiriso mu parliament nga tegudo lubege nga sensibility takyagenda mu wina classic takyagenda mu wina classic takyatula mu business class laba gyatudde mu ka economy bwama nakuyitako atudde ng'embuzi akuba kajambo watadde obugulu bwegasa obugulu wano watula waliwo ne fridge waliwo alayaweesa okugula ne fridge kakati ebintu ebyo byebireeta fear waliwo ne fear gye bagamba false evidence appearing real bwakulaba bwati mu mbeera enalooza tate oli bubi nnyo okumusinga naye ng'ate oyinza okuba nga oli bulungi lwaki toli mu panic mode eyo ekyokubiri nali ku rediyo oba ku TV oba ku rediyo ne baga nti palamenti eno ng'ababaka bano bennyini bamaze okuleeta ekyo kye bayita president kyayise kati omunyago schedule allocation schedule gye bakola bo bennyini bagirinda bagitambuza bagikola tebagitwala mu budget committee yayitawo buyisi oba bantu batuulawa ne bakola allocation etambula era ku mikutu egimu oyinza ogisangako kakati eyo bwogitunuulira bwoti bo bennyini ababaka omusangano muga naye kino naganta mutuufu naye naffe twabali tuyiseewo twabali tukoze eki tuyiseewo naye nze nabagamba naye nga mwagala okujjako okuswalako mugende mu palamenti temwogera bingi muleete motion for reconsideration ekomyawo ya president bwe mumala mugende budget committee kubanga appropriation kutambuza figure tekyetaaga na kwogera bingi kutambisa figure from this vote to vote here from this vote to vote here musirike naye bwe munaayogera mujja kwemulisa kakati akakolyo president keyabakola ng'awandiika bbaluwa ye erimu ekyo kyategeeza ng'abagamba ate mugisome mukole ki kati bwe yagisomye obusungu ate ne bubalinnya ne bubeerabiza akandibadde akafeki titusirike tulina okuswala kati obusungu bwe balinye ne balyoka bafukumula ebigambo eyo hazard esaana kuterekebwa eyo hazard esaana tugitereke as reference kwakakoza akugambye
nti abantu babakola budget bagijja eno wansi mu magombolola negenda ku district owa district ayongeramu bibye nejja mu ministry ya local government owa local government ayongeramu bibye kasita aba yakusetingira wookoma zanyira mwezo zekugambye wokola ki budget ceiling beera zanyira mwezo kakati parliament yakoze bamulu kakembo bano tukakoza kyogedde ekyo nti bwe batuuse ne waggulu ate bo ne batandika okukola ki okupakira obusuwa obumu bwe batapakidde eno wansi nakati wendabye otunula bulungi kati gwe tukwongedde genda okola enguudo z'entebe genda okola amalwaliro g'entebe gavumenti ekimanyi bulungi nti ab'entebe bakoze bajeti yaabwe kati gwe zino zobapakira procurement plan bagirina edwaliro tebalizimbira mwaka gumu tukolera mu bajeti bayita incremental bw'oba onookola ekintu osooka planning n'okola kiki kino ng'onozimba oluguudo n'okola feasibility study n'okola kiki bintu bingi byokola kikutwalira emyaka kumpi ebiri si kyokka twalekawo mu health twalekawo health strengthening system ezimba health center 4 ezimba health center 3 nga buli kaseera bongerako that's the system goba ofubutukaizo noga nti abematuuka muzimbe city school abemkiri abonye muzimbe city balizizi otaddeyo sente nebizijja kuddayo nettaka tolirina tologedde ekyapa wekiri akati balinaye onyumira bunyumizigamba nti medi muwadde ekisawo omunyago gwakakembo bwenkuwa sente waki bayita absorption kati engeri gyozikozesaamu sizikuwa lumu zikuwa mu kwota esooka eyokubiri neyokusana eyokuna naye bwe wati onakola biri era ne bwenzikuwa tolina kyogera zikozesa kyova olaba nga ne districts n'ebitongole bizza ssente lwaki bisaba essente ze batapulaniingidde kukozesa kakati wano kambuuza ono kubanga sindoza simemba oluki oluyinza okwogerako memba national planning authority twateekawo yakikobeto byayogerako olwekino kinzizizaayo nyina pepa gyensomesa eyo ku university ediringa n'ebyo social planning mu pepa gyetya social planning somesezamu section ekwata ku ebyo ne parliamentary act nebandi gyebakola kati kirabika bali twateekawo butesi bantu kutuulaawo planning authority nayo bagibuuse kubanga muvawala muvawala naye bamubuuse naye bamubuuse kubanga mu national development plan bateekawo kiki kyolina okukola mu kiseera ki okitegedde kati tuli mu siri tugenda mu ffo era bingi bitulemye okukola mu siri tubitutte mu yeddako eyokuna tebitulemye lwakuba nti tetwagala kubikola naye sente zirina engeri gyezifulowinga empolampola golabanga akasoobo naye keeku akasaanidde kati abantu balaba bavuugula oluguudo tubadde lukabwana sapulo kaggwa naye batandika odupulaningira emyaka ena emabega bwolaba contractor ku site manya kitutte emyaka ena sikuyiwayo buyiyi sente naye planning contracting visibility study okubala materials biochoose nebirala byonna birina okuba planned properly kakati bano bannaffe bo bategedde nti akalulu kajja okola ki oga nti bakole eddwaliro ly'ematuka naye namulunge bateekeyo owente basanyuse bamuwadde 10 ati alina okuzikujako kubanga zaali mu munyago kakemukosaba sente esente bwedda byetwogerako esente ziri enzibe zaali mu munyago bwe baatuuka kuzigabana ne bakayana
ow'amaanyi zonna yazitutteyeka kanyogero ka information kumunyako ka information kato sente simwazisaba wazirabidde ku meza ne director wa Entebbe Grade B hospital yajja ku parliament mu budget committee atuuka nedda tubayita nga ba commissioner kwanga ali ya commissioner Entebbe Grade B hospital tekyali general hospital nga bwe yali emabega nje kulemberwa medical superintendent kati it's a regional referral hospital ekulemberwa commissioner mulamba kajja kamuterezere kwekyo olaba gye yajja teyagenda mu health committee yagenda mu budget committee teyajja na minister yajja yekka oli kyayogerako nti bayise ebintu ng'abantu kubanga budgeting emala mwaka mulamba onakugambye etandika mu September ekyomukisa omulungi Kakooza yakola budget namalako emyaka 10 ne mukulembera nga chairman netukola Kakooza ya myaka 17 budget ngali ku budget era tuwali bill gyebakadyawo kakati netukola Public Finance and Management Act naze chairman we kati ebyo ebintu twabise naffe twali twagala okwesikira system zaaliwo mwazirekawo toluuka majjo ate notuka ku flow ne weeswaza nolerembuka bino kamba bulire ekisembayo gusembiyayo abantu betulaba malamu essuubi nga buli omu akola kyayagala nga mukikweka mu independence nga bakikweka mu parliamentary independence waliwo enjawulo wakati wa allocation na appropriation bibiri byanjawulo government allocates gwogugo gwakugamba nti nga bwotadde sente wano katuteekako stamp nti era woogenda oziteeka omwaka nga gutandise appropriation era mugenda nimusoma figa mulago sente bweziti butabika sente bweziti oleme kuzijjawo era n'amateeka twagateekawo aga environment reallocation tokkirizibwa gwe accounting officer kukyusa nga tofunye lukusa nga mwali mulwanyisa bida temwagala mukabida akonna nga bwe kyali weekiri kankongera information ensobi gye bakola baleeta omuvandu tebayisa nakatonyeze 8 Kyabasa Fama buli lunaku olw'omukaaga okuva ku saa 12 ez'akawungeezi okutuuka ku ssaawa 1 ekyoto tuula tuyige nga bwe tunyumirwa era landiroodi azze oba neekwekewa Henry nsisomoka bwe mpulidde ebigere n'endowooza landiroodi omanya mmanja emyezi 4 Henry gwatamanyi Gazani Estates Gazani Estates bakufudde landiroodi anti balina ettaka mu bugazi bwonna bw'oyagala mu estates zaabwe enteeketeeka obulungi nga lyakyapa mu bitundu omuli Kasanja Entebbe Gayaza Nakasajja Gayaza Kijabijo Nakifuma Kayunga Road Enkokonjeru mu town ne ku nguudo zonna ezifuluma Kampala balina basaveyazi abalungi era bayambako ne families ezirina enkaayana z'ettaka okumanya ebisingawo genda ku sales office yaabwe kwa Kamwesi Mall West Wing 4 okulya na office za URA ku luguudo lw'e Gayaza bakubire ku simu noti 7551 Gazania Estates, broadening access to quality homes. We are together wherever I go ever. We are together to become stronger. We are going farther together. We shall rise and shine forever. We are together wherever I go ever. We are together to become stronger. We are going farther together. We shall rise and shine forever. With 60 years heritage, DFCU Bank is partnering with you on your journey to achieving even greater heights. DFC, go further together. Kuchimanyira Dr. Chava wano. Gagambachi. Jowe yazo okubanja wano n'atakusanga wo namuwaddemu ebizibu. Yasanyuse paka kuwulira bubi. Olowooza nno toba kudda mangu tabadde wa kusula? Ngasula nani? Wanje? Ng'ayagala ki? Bizigo bya Wandaazi.
Ebisigo bya Wonders kati ky'ekyokuddamu kya buli muntu ayagala okuba n'olususu olulabika obulungi. Balina ebikola ku nviiri gattako kalunda yenna alongoose waka. Wonders products zifune mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga. Wonders, always wonderful. 88 katonyeze 8. Palamenti yaffe etuteeseza ebituluma buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 6 eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Palamenti yaffe ekutuusibwako Lweza Crazy abakolera amategula ga buli kika nga mawangaazi basangibwa Lweza ku lw'entebe. Lweza Crazy essimu noti 779 655 664 nga bali wamu ne Eva Supervit vitamini eyamba enkoko zo na buli ky'olunda okufuna amaanyi mubiri n'oganyulwa bulungi mbulunzi. Asangibwa mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village ne mu maduuka g'ebyobulunzi. Eddakiika zino ziri 2 zokka zibula okwera essaawa 6 ssaawa eno ya ayitogeza n'omuli n'ogumu munnange okutuba nga ofunye omugaati nga tukozeseza Prestige. Tugeze okuva awaka nga tulidde ku Prestige Margarine. Prestige Margarine tumulya kubanga ajjudde ebirungo naddala. Vitamini muli vitamin A, vitamin D, vitamin E ate bitwere bikuwa amaanyi okuyita mu lunaku. Abaana be Prestige Margarine bawomerwa omugaati ate n'okukula obulungi bakule bulungi nga balamu ate nga bagezi. Amasafu Prestige Margarine matono ddala kiyamba omutima gw'okukula nga mulamu. Mu ngeri emu osobola okukozesa Prestige n'ofumba chapati, n'osika chapati n'ofumba amandaazi n'ebirala byonna. Prestige Margarine ali mu bipimo byonna eby'enjawulo ate nga asangibwa mu supermarket zonna ne maduuka gonna. Prestige Margarine ali delicious ate nga ali healthy saako n'okubeera nga ali yummy. Abaleeta Prestige ono bannaffe aba Chapa Enterprises. Akolera sabbuuni oli gwagenda okwoza engoye ayitibwa Jama ne sabbuuni anaaba ayitibwa Lanzo. Prestige Margarine, Chapa Enterprises bali mu kikuubo bye bakuleetera Prestige ono. Omukulu w'essomero lya Mpigi Mixed Secondary School Haji Mustafa Nanfumba ategeeza abazadde bonna nti visitation day ku ssomero lyabwe eriyitibwa Mpigi Mixed School yankya ku Sunday eno enkya okutanga n'essaawa 3 ez'okumakya otuuka ku ssaawa 11 ez'olweggulo. Mustafa owa Mpigi Mixed Secondary School agategeeza abazadde nti mujje mulabe abayizi bye basoma omu n'okulaba ebikwata ku byenjigiriza by'essomero lyammwe. Mpigi Mixed Secondary School erikulibwa Haji Mustafa ategeeza abazadde nti nammwe batannama kumala fees nammwe mujjukizibwa kusasula kubanga ebisale ebyo bye bitambuliza essomero kufuna obuweereza obulungi olusoma n'osoma okutambula bulungi. Mpigi Mixed Senior Secondary School tukiza nti the sky is the limit. Alanze Haji Mustafa Nanfumba omukulu w'essomero lya Mpigi Mixed School nti abazadde nkya mujje mulaba abaana ku Sunday ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 11. School fees zasigala nze okubanja ate akusaba ozireete. Ffe aba Gazania Estates Limited tusangibwa ku Akamwesi Mall Gayaza Road. Tufune ku simu 075 58 734 wa 0779 58 734. Biki bitukola fa aba Gazania tutunda n'ogula ettaka. Tuyamba family zina ebizibu by'ettaka ogezanga okufuna letters of administration, certificates of objection, tukola ne ku byapa, tukuyamba n'okuteekateeka estate yo, tusenda n'okupunta kye tuyita surveying ettaka n'ebirala bingi. Witwekwate twesige fe aba Gazania tuguddewo kaakati jangu Akamwesi wetuli kaakati tuguddewo. Tulina esezi zaffe eziri e Kasanje Greater Ntebe, tulina Ekijabi, tulina ettaka, tulina ettaka eddala Kasajja Gayaza Road Kalagi, tulina ettaka eddala Kifuma, tulina Enkoko Njeru, tulina Iziba, tulina eka 10 tuzitunda mulundi gumu, ziri Makindu n'Ekalaga tulina acres 2 tuzitunda mulundi tujja nti ate mpeka ku 10 zonna tuzitunda zonna mulundi gumu. Ku nguudo endala nnyingi nazo tulinayo ettaka. Kati tufune ku simu yaffe eri 075 58 734 oba 0779 58 734 ffe aba Gazania. Omulunzi
wenja kulemereka nnyo. Omulunzi suubiri lino era ogenda ganyulwa mu bulunzi bw'enkoko. Kampuni eyitibwa Conversion Feeds, erinnya likwate Conversion Feeds, etegeeza bulungi bw'enkoko z'ennyama nti mwenna baleetedde akalungo kabayita intraco concentrate okatabula mu mmere y'enkoko ez'ennyama. Kalimu calcium, kubanga akalungo k'enkoko z'ennyama si kalungo k'enkoko z'amagi, bintu biri bya njawulo. Kati boogera ku nkoko z'amagi, akalungo bakayita intraco concentrate, kalimu calcium oyo agumya amagumba. Kalina ebipimo bakapimye ne bakatereeza bulungi ne beetegereza mulimu proteins ne vitamins ebiyamba enkoko okukula obulungi. Akalungo kayitibwa intraco concentrate bukatabula mmere y'enkoko yo kalimbeta mu mubisi nnyo, omubisi ekimala nekitegeeza n'ekyumba ky'enkoko tekiba kibisi nnyo. Akalungo ka intraco concentrate bukatabula mu mmere y'enkoko, enkoko eridde emmere eyo omuli akalungo ako aka intraco teba n'amasavu mangi kijiyamba okukula obulungi. Intraco concentrate ke kalungo enkozo zekalya era bwe zikalya zikula nga zenkana zitowa kyekimu ebirungo ebimu ziwa enkoko emu nga yenkana ssekoko, endala eringa ejjuba nga zonna zaalya ebirungo enkula yaazo. Kaakati bankibudde baga nti okuswala n'ekyumba kye ky'enkoko leka abantu kukusekerera, teekamu akalungo kayitibwa intraco concentrate. Enkoko eridde emmere omuli akalungo ka intraco mu wiiki 5 zokka eba ezitowa kilo 2. Kati ku bisimu ono baga nti abange njagala akalungo ako empulire ku paalamenti yaffe bali ku 0782 2 92 08 wa 07 07 2 6 Sebunya Kigali. Statement ya president ya honorable Kasaija yali statement of fact yayogera ku miramwa eminene egiri mu budget yenu kuba budget eseteesebwe bwati era ebitongole bingi buli statement yayogerwa mu budget speech ebitongole bingi aba CPA abaji aba stock exchange mwe bajja emiramwa gye badebate nze kumpi weekend na mwezi it's a statement of fact is scientific. Akati tekyategeeza nti president basomye statement eyo oba Kasaija basomye statement eyo ne president n'akoonamu nti baali bakoze appropriation nedda appropriation tukugambye figa ku figa sikuwolereza ali mugambye yasoma kyekololo statement ebeera statement of fact ziba themes tugenda teeka sente ku bavubuka teboogedde muwendo appropriation kitegeeza vote by vote tugenda emitwalo 2 emitwalo 5 emitwalo 7 tekitegeeza nti president bw'amamba amaze osoma wali priorities yasoma budget the intentions yasoma budget abasoma budget abasoma statement eyo nkola mpya sinkoleza information abawuliriza bakitegeeze nti bw'ensoma president bwe yajja ekkololo bw'ensoma speech president bwe yajja ekkololo yategedde bwenti ng'ali maso ga bannayuganda teyasoma budget yasoma baluwa bishop bw'agatta omugole ate sitagenda mu honeymoon si yagenda mu honeymoon okitegedde mpulira Seka wano bwagatta abagole mu muzikiti biba bikomya ate si yagenda kaswera tubuza aleka kaswera tubuza wogenda okugatira abagole babaawo naye kati wabaddewo omugole obasibako omugole kati gogenda mu action gye bagendamu kati katugamba nti emiramwa gino gye basoma president gyasoma kati tuconfusinga bintu bibiri abagole babaawo naye mu kiro kyetufunye okusaku kyabaddewo omugole teyabaddewo yawooye ebbanga abaliwuliriza mutyaba ekibuli bwe yali ampo mukyala nga yaliwo fembi twaliwo mutyaba n'atuwoowa kakati yabagoberera yabagoberera okugata bwe bufumbo namulaga bano abandi batugata ne twazadde mu bye tukola medi
okugatta si bwe bufumbo kyenkutte Imam Kasozi kyenkutte Sewunya agambye abantu babeene president wali kololo tiyasoma budget yakola budget speech ekindeta wano ku CBS kuba mmanyi nti abantu begye bagikirizamu era bwe mbanje ogenda akagambo mmanyi bakakutte bulungi ubwo buli mugugamba nti kyoyogedde kyekyo nti kyekyo statement of fact president yasoma budget speech naye tiyagabula ssente wali abagabula ssente bazigabulira mu palamenti vote by vote ekitegeeza nti buli essomero gundi baliteekako sente baga nti education tuyiwadde ssente bweziti nibawandiika paka ku emiliyoni emu mu emitwalo abiri mu esatu ne siringi 3 ebibeera mu palamenti naye eri ekkololo kyo kiba kiwedde abange omulamwa tusuubira era president yayogerako yagamba bugambi sina kyenyongedde yakati kyenyongedde this is okay kakati ekyokubiri bannaffe bano mu palamenti bwe banaataba mu kugabula ssente tujja kera ku makya nga bagambye tuwulidde abaserikale nga bakaaba nnyo ffe tuwongezza tuwulidde abasimisa nga bakaaba nnyo aba atisi tuwongezza anti okabe balina obuyinza anti bwe banaakola ekyo nga balowooza nti obuyinza kyekyo kitegeeza then they are wrong tebakikutte bulungi pulezidenti yasalawo ssente mmeka ze bateekawa bwe muneeteeka mu kugabula then okulabirira oversight munaamukola mutya era ne judiciary Clays, fefe kabalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe eryawano amategula max pans obumooli partition blocks floor tiles n'ebirala bingi tusange ku Entebbe road mailo 7 zokka essimu noti 779 655 664 Lweza Clays. nga twetegekera okukuza olunaku lw'okulwanyisa ebiragalalagala World Drugs Day olwateekebwawo mu nsi yonna okulwanyisa n'okwefumiitiriza ku nkosa y'ebiragalalagala the National Prefects Conference ekomyewo okusomesa abakulembeze b'abayizi akabi akali mu kukozesa ebiragalalagala mu mulundi ogwokusatu. Drugs Apaana Uganda, Butabika National Referral Hospital ne Kyabasa Fama bakutuusaako the 3rd National Prefects Conference 2024 nga 25 July ku Hotel Africana. Omulamwa gw'omwaka guno guli nti drug abuse effect on mental health. Bannannyini masomero n'abakulembeze b'amasomero tubakoowoola okutwegattako okuleeta abakulembeze b'abayizi ba prefects basomesebwa akabi akali mu kukozesa ebiragalalagala olwo ate nabo baddeyo basomese bannaabwe abaneetaba mu 3rd National Prefects Conference 2024 nga 25 July ku Hotel Africana. Okwewandiisa kugenda mu maaso ku essimu noti 7 noti 9 47 noti 5 72 WhatsApp weereza ku noti 7 noti 9 47 noti 5 72 oba jangu ku Kyabasa Fama olabe Anna Sebunya. The 3rd National Prefects Conference 2024 25 July Hotel Africana ekutuusibwako Kyabasa Fama Butabika Hospital Nkumba University UNESCO ng'eyita mu Ministry of Education Mount St. Henry's High School Mukono ne BBS Telefina. Abantu bayeyeza ebintu naye bannange Big Pig Extra Booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka ekitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki. Big Pig Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama yeegasa nga byeyagaza tebisavwala w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 10 ku 10. Kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Pig Extra Booster paketi 2 mu kilo 10. Ate oba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduuka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi essimu 0759 314 Big Pig Extra Booster yeyekka 88 katonyeze 8 CBS FM. Eddakiika ziri musanvu zibulayo kwesaawa omwami agambye Sewunya yeewuunya engeri mwayisa ssente nga tezigeze mu budget committee. Ekyo kyo kyewuunyisa buli muntu. Kakati bwana Sewunya ow'engeyo muwonye ekitiibwa naye abusagala abuze abalonzi
n'abatuuliriza bali ebweru njagala nkubuulire budget bwejja gyetandikira etandikira mu budget committee si mu budget committee etandikira mu committee zaffe zetwako education gye tusooka tudiscussingira policy settlement za government zonna yani minister abaawo ng'omukiise akiikiridde executive president ya complainize mutebibaddeemu yani nakulaze nga tutandika yali taliyo sagala munenya kati yala musomesi nti tuva eyo mu committee gye bigenda eyo mu budget committee yani minister naye akola ki nayo minister abaayo ng'agenza kukiikirira interests executive president kwatuula gyakyalinga kye twakola ekyo bwe tufubutuka eyo nituuka tujja muki mu parliament okuyisa ebiwandiiko ne mu parliament gye tuyisa ebiwandiiko tetutulayo ffeffe kababaka baminisita bonna babaayo ne prime minister abaayo n'owamagezi awabula kuba president kubyamateeka atone geno naye abaayo kakati kankubuulire bwagamba iki ekigambo alimbye amazima agoge the president Museveni appropriations twakola yes ye priority ye priority ya president Museveni ya njawulo kuyaffe okugeza kusente ze yatemye zaatutte esigazi wadde local construction andi kyenvudde gamba nti bwaba mugati fona babadde kale babbi bwali noyagala okuba ow'amaanyi kirimaanyi omunyago n'okutwala ogulya bw'omu ayina tuba mubbi mwenkanya bweba mubbi nga muli babbi nga bwatemaganye bwemwafuna omunyago nze grade B bagiwa ekyange kubanga kyekyatuleeta bwemu asikaza wuwe nze nsika nziza ntebe grade B girekere 10 billion zaayo n'amalali amalagawo essente naye bwogamba nti 10 billion zive ku grade B ani ozuwa loko ate nnyonnyodde loko egasaki eggwanga lyaffe oba tubyambi nedda kansooke neebaze yakuba bali mu studio abo nanze lubakyoya mbadde mukulu mmedi nsereko Kakemba akumanyi ng'asanyuse nnyo. Kakemba yaliko omusajja wange mu DP. Yali mukodemu? Mukodemu wange sejje balunkuse yafumbe wange. Katuzoganya ate namuko w'engonge yafumbe uwe namuze namuwa kakombo muko runudde nnyo neze mufunze nabadde nsanyuse nnyo president Museveni okuliza ebbago mu parliament mbakakembo nti bayongeramu triliyoni endala kekinga kyendowooza naye lwakyo naguddewo ekigu bwe nawulidde nti ate president Museveni etteeka alikomezaawo mu parliament ngalo sente eziva ku bintu ebiyamba abantu ambulance malwaliro sema iddagala biki nga babisa semanyi ku maloko semanyi loko yajja wano songo yagenda bajja buzi wano ne balemerawo kati ne baba wa sente era ne bazanyo na lebo sewongu yenge bane mujja mutukube Parliament namba mukulu Kakembo neyise ebintu ebyo omuntu wa wansi katana timu kyafunamu somaza ngamba Parliament ya Uganda ne speaker wamo tuli mbuwambe president Museveni kyagachi ekikola tuyanziza Sebuliba sebo bale kuweereza tukubagana nabyo si byangu nange yensi ono muzukwa namwe amalema hadi ali ata muganda wange wendi wano ku muziki wa diniya alhamdulillah ntumbudde Imam Kasozi nkukamusiza bonna booleese olwaleero naye Imam Kasozi yakyogerako awo medya eggwanga lino lyonna lyafa kati kyekiseera tweddemu tweddaabulule Imam Kasozi yagamba atya Imam Kasozi yagamba ti lino eggwanga ayogera ayagala kwesimbawo naye ayagala kulya noono naye abalina okutereeza eggwanga lino balina kubanga tebali mu buyinza bateeseze eggwanga kubanga medi nze kyeŋŋamba twetaaga oba ne constitution yonna eveewo president kati mpuliddeawo omukulu agambye wennansana mbu president mumuleke yalina okugamba president bannanga eggwanga sirirye eggwanga ligende constitution egabire buli kintu ne president mumutisa ebintu bingi yawa kino yalonda ono bannange eggwanga lyetaaga kuyiwa litereere agamale braza eggwanga liyiwe hello webale kuweza mukama wange nawe bale kuwuliriza nze munnagomba mukwaya Gerard kwaya agamba ki tetulina obuzibu tubonoka buli stage ekirinnya tutumbudde CBS anti nsi giwulira bwetagala Sebuliba nze kyasinze okuntabula nabadde nsanyusa nnyo nga pulezidenti ayisa ababaka nti bajeti bazyongezamu sente z'ataateekamu nga ndowooza tatulumiriddwa nga ffe abantu ba wansi naye takyamazeemu amaanyi esente kuzikwata taziteekamu bumu loko yaani loko nze nga nze natuddawo ne ndowoozaamu kyaka engeri gye tugenda mu kalulu nga kasembedde
loko yandiba campaign ejja ayagala gulira bagundi yo hello ali ku simu alo Tebuliba wanji webale kuweereza ssebo njogera nani ono ssebo Talemaluna munakyukakyuka ensobola bweserera ensi yaseerera dda imemba na media callers association abakulu kambalamuse Imam Kasozi Sewunya musajja kuzi ojjawo n'olambika ensonga kyokati Katemba agambye ayagala kusomesa ate yali eri mu kunyagulula ete banaika kembo mutujoze kyova abakasinzigo mutomedde mulwanyisiza nnyo President Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga y'obubbi era katumwebaze nti ataddewo essula y'okulwanyisa obubbi ne President Museveni katumwebaze n'alaba nti Kyagulanyi ono wakiso kino kyaleese kakole ki kakigoberere ekirwanyise kati ebbanga lyonna ababadde mu paalamenti ebisanja 4 5 twagala okubabuuza zino ssente zonna nga mubadde muziteekamu era nga President Museveni yagamba nti anatera okwefiira kati akola bigenda kumuzangulu nti kituufu bannange agenda kwefiira hello bali kuweereza mwami Medi tali munange nomande ali solukaya owaye wanji nazanya omuzanyo baguyita nga bukedde wanyanike yesebo nakuzanya kwogulabako nagulabako tukugala tugende amoli bonazze nze ntese yange nze ngamba nti ababaka tebagenda kututegeerera bagenda kwetegeerera bonna babadde basaana tubalinde badde wansi tubasuume bonna kubanga oyisa otya etteeka nga gwe kwe twasindika ebirumira kitegeeza nti naawe gwe twasindika togenda kukola kye twa toyanze kakembo sibula ab'entebe tugende ab'entebe njagala kwebaza abadde bawuliriza nekyejagadde bategeere nti paalamenti egezaako okukola omulimu gwe lwakuba tuli mu buwambe omusajja akyogedde bulungi nti paalamenti mpambe ebyo byabaddeyo mwabirabye abalonzi bonna njagala okwebaza n'aba NRM tubaddeyo mu paalamenti amazima badde bagalaba ne sipiika n'atuwangula nawuliriza nga abalonzi bagamba nti nedda ye nagamba nti yes kibe so ebyo n'abannayuganda bo babira batweka ku minzaani oyinza otuteekawamu ffenna omunibasi nti ffenna tuli babbi naye mulimu abalungi si bonna nti babbi nolwekyo batusabire obweza tuli mu gavumenti eyawamba edda ne Museveni yalaze nti paalamenti yagiwamba omulimu gwayo gwokola appropriation yegigugjako omuntu omuzadde bwagula ennyama ekiro n'asooba namuwa ekifi n'akiwa omwana n'akirya omulala n'akiwa omwana wa neighbor enyama yakulya ku Sande kane bobo okuba emiggo era osaasirawo kubona okubanira abbye ennyama n'agitwala ewa neighbor nabbye ennyama n'agiwa omwana we ayinza okuba taata ng'omwana we muboole awaka oba tugeze omwana yamuzaala